Tubalamusizza abali wano n'emitala wa mayanja mwebali nnyo mwebalire ddala okuwagira oyo musajja akyasinze eddoboozi mu byafaayo bya television broadcasting sakona media yonna mwanirize Omulangira Ndausi woli mu katebe oba mu kiyungu oba luddawa kuba ku bugalo bw'Omulangira Ndausi kaleso ogamba utya eddoboozi nali mmanyi okola kkole lya eddoboozi lyange zaale saali twala mu gym oba ki but it's mine oli otya sebo nze gyendi mugamba mutya eze kutwala etya tetuli bubi tetuli bubi tusoke tukungubagire Ichuli bambi kibinye kya Ichuli waffe yatuvudde ku maaso si byangu mazima manyi twali tuli awo ne minister n'abalala olwo ba security guard awo n'omuyindi ensogira butya Ndausi ensi etabuse twasuka ne tuli ebigambo nga bagamba abakunga abo bonna bali mu security basana keberwa emitwe nga tulooza byakusaaga ndoza kati tutandise okuvaayo batugambye ono yasembyeyo yabadde omwongo era yagendako ebutabika ate emundu yagibbye ku munne yali yagikwesa wansi wa mufaliso kweganga olaba byonna bitambuliramu waliwo ekyama bitambulira commander in chief retired general Kaguta Museveni yolwamaze omusango n'agamba police mulina okunyinyonnyola you have to explain ate bwe yali era mu kuziika omugenzi retired Kano Engola yagambye nti ogwo agataguteeka ku UPDF how can their soldier sincerely is concerned with the discipline ey'amagye bwe ba celebrities Ndausi totidde ntidde natiddemu naye ekirungi mutino buli omu ayina engeri ebintu bye babikwatamu buli omu ayina enfaaye oyinza okuba yafudde watyo n'afa gundi sibeera nnyo mu scandals just because kati neewala nnyo okubeera mu bintu ebimu ebisinga obungi nekweka nnyo n'enkola ebyange ate enkola binkwatako naye ate era tubimanya kati nga wonsanze kituufu Omulangira Ndausi ali ku ntikko y'amatikkira go entatembwa Kooki His Royal Highness Sansa Kabumbuli era nga enkya ge matikkira ndabiseeko eri nga photogenics cream Kooki Royal Events Management nga bateekateeka kantandikirawo ku nsonga eyo enkwataganayo ne Kamuswaga mukulu wange family yeemu bwe yatandika okujja okutereeza eka bwe yamaliriza okuba mutino kati agamba emisingi gitandise ogitereeza naye waliwo abalina okihandolinga aba experts ate abali e Kampala ng'ajja alonda abakooki naŋŋamba mutino kati omanyi kati nseetinze ground kati twagala kino anoonya omuntu anajja mu field eyo kati twatuuka ku bya radio ebya TV ebyemikolo gino bya events gyonna awo ate ndi kafulu kwe kumpita on board to run. He wanted to make things happen in Kooki. So he went ahead atandika okubanoonya agenda n'anoonya abantu kati bwe tunaaba twagala omuntu anaatukolera swimming pool tujja kunoonya omukooki akimanyi ajja akola swimming pool yaffe eba twagala kola sauna simbath nga bwe wabisanze era mu Kooki bwe bityo abazimbi bakooki gye bali e Kampala kati Kampala yebale ebakulaakulanyiza kati ewaffe twagala tujje tukulaakulanye tukozese obwongo bwe tujje e Kampala ng'abakooki tukulaakulanye Kooki muyitirivu nekakali mbadde njogerako ali bulungi ennyo tayina tabu omanyi tugira tuti naye gwamutuukirira omanyi baŋŋamba oli musajja wa wano nnyo mbeera nnyo kukido mbeera naye ku kido nnyo embeera y'enkulaakulana enjagala tutunulemu Omulangira Ndausi tumusanze mu nteekateeka ez'amatikkira g'entatembwa Kooki era mu mbeera eyo yonna yakwasaganya ebyo byonna events chief organizer nze CEO wa Cream elimu beach Cream elimu radio tugenda gulawo TV nayo nze njikwasaganya bingi nnyo ebiri mu Cream events emikolo gye gyonna nze njitegeka buli g'osanze eri guno ogenda mu maaso buli kimu olaba nga omwaka oguwedde najjako mu mpaka z'olulimi amacwacwa obwonna bwongo bwange bwonna wuli amacwacwa simanyi wulira kino TV ejje tukole bwe tutire obwongo obwo bwe tukozesa lwaki bino byagaliza Kooki kubanga ndi mu Kooki ndi mu Kooki all the way from wherever you came you try to kumanyidde ndi mu Kooki back to Kooki kyavala bagenda najjayo na fishinga back abakooki bajje bakutereze Kooki kiki tetusuubira ku matikkira amatikkira this time gagenda kuba different
bulijjo gabeera nga we gabeera nga tetuliimu kati twayongeddemu abagezi cream events yo ekayoka tusobodde ogiza obujja twongeramu ebyuma buli kimu ekigenda kubanga in fact ekyo kyetugenda kubanga turentinze ze tents za bannaffe abaki photogenics ebisigadde byaffe so ogenda kulaba nga tuzze tuzimba mutino kati eno twabadde tulina okulaunchinga TV yaffe bagiyita Kooki TV gunula tugiyite mutino kanula togajjako naye tujja giraunchinga ndoza mu machwachwa mu November kubanga ebyuma byadde bijja kujja late ate tugenda kubanga tulina okukola ku coronation yeno mubadde musuubira tubadde tulina gino ekizimbe kiwedde tusigadde just kuteeka mu byuma ebyuma twabitumya bituuka week ejja so everything is set. Let's talk about ekisweko yes radio y'abakooki tosobola kujja muno n'otuninga booti ne woba otambuza ogwa ku 93 eddoboozi lyosooka okuwulira erisimbuka wano oba liva eddoboozi likuva liva mu buto liva mu eddoboozi lyo liri munze nga omuyimbi wajja mu diaphragm nange ndijja mu diaphragm owulira ku radio mu bakooki owulira Omulangira Ndausi sincerely ojja mu Kooki ojja kusanga cultural events kijja ne balola Royal Beach ojja kusanga y'amaato bino swimming pool biki ebyo mbiyitako buyisi you know already webiri kati enkulaakulana etuusiza abantu radio zaaliyo Ndausi owangalidde ku radio okoze ku radios why do you think that eno yebadde egwana abantu bawulirize kakati eno eri waffe ate esoose waffe so ate eri mu institution yaffe eri twogerako Kooki Kingdom so Kooki is a cultural institution and the radio tunulide culture norms zaffe ebintu byaffe biri culture byonna kyetunuulidde radio si yakuyigiriza abantu Kooki kyekiri Kooki kyeki olulimi lwaffe abantu balina okuliga olulimi lwaffe anthem yaffe bijjo byalina okuyiga nga tukozesa radio yaffe kyovala twaleeta amachwachwa abantu batandika okuba nga bategeera olulimi lwaffe olukooki naffe ffennyini abalulimi tetulumanyi naye tufuna ba experts abamanyi olukooki batandika okuba mu barunninga programs zino okuba nga bayigiriza abantu olukooki naffe mwe tuyigidde buli kimu omuntu kyakola mu nsi temubula challenge the first challenge was e Buganda gye tuli ffe gye tuvudde okujjwa eno mu Kooki babalumiriza nti mwagala kuteekawo olwatika wakati w'Obuganda ne Kooki ekyo kigambo kikyamu nnyo I think tukitwale mbu tukulaakulanya kitundu kyaffe kye tukola naye waliwo abantu abaagala okwonoona ekigambo kyaffe tukulaakulanya Kooki yaffe nga wonaakulaakulanya mawogolaayo nga wonaakulaakulanya segera kale mu Buganda Kayunga yo gikulaakulanye nawe Budduyo bweziti amasaza ago nga wegali naffe tukulaakulanya Kooki yaffe ati bo bali babalumiriza nti mugikulaakulanya mugijja ku Buganda tesobola kukulaakulana ng'eri ku Buganda tusobola tugijjeeko tutya ekinnuma ekyo okukola radio eyaffe eyigiriza olulimi olwaffe tuba twejjeeko tuba tetwejjeeko wabula that's the language y'abakooki balina language yaabwe balina ogimanya so kyetugezaako okubagamba kati gwali mu events management television radio mukolo it's a whole wide big thing sincerely they are musicians benkulabye nabo actually on stage you ushered in Jezwe Chameleon at some point many tebakukaluubiriza kujja kuyimba Kooki tebesika tekisoboka kubanga kati ate ndi jjajja waabwe mu industry kati basobola kunkalubiriza ate bajja to give back to me kyembakoledde mu jjane yaabwe we batuuse so that's why mbagamba tugenda Kooki ne bagamba naye olaba papa tugambe tugende Kooki then wali ebi ne batuukayo ne bagamba wow bamanya kiringo ogamba mugenda kukola olimba wa Steve Jean toyagala kuwuliza omanya lulungi kubanga yo sure kati bwengamba Omulangira Ndausi akuyise Kooki ogamba olaba Ndausi ampite Kooki then Kooki waliyo ekyama era waliyo ekituufu kubanga aliyo mutuufu ogenda okutuukayo nga kyekyo ono bino byonna yabikwasaganya wakugwa ddyo ate wali ku kido eky'omukama wa Kooki entertainment ya Kooki era ensonga zonna Ndausi azikwasaganya let's talk about here and there Ndausi abayimbi bakwagala nkulabye ku functions sincerely what is your say about
bine bibiina by'abayimbi bibiina by'abayimbi mbiraba nekikuliro nawe kenzo yakikuttemu naye byonna bimaliriza baagala ssente byonna abantu baagala ssente atwawulirako migration from Kampala to Gulu bonna baagala all in all bamaliriza baagala ssente all in all nze I appreciate kintu kya Cindy kuba umwe baddewo for so long naye erimu kasi ebintu ebibiina bino omanyi ebibiina bino byayingira mu sedani nebiyingira mu politics. Isn't it your failure mu ngaba jajja b'ekintu to guide these people? Andi naffe fenyini bajjajja tunajja bamisa kyojjukira bakigendamu ekyawuma kati bwe bawulira kigenze mu politics ne bagamba ebyo ffe tetwagala kutuuka yeeyo so buli kimu bakipoliticizinze kifuuse politics everything politics so that's why ffe tugenda kudda ebbali tukitunuulira tetwalinenyeza nnyo bayimbi ku kwagala ssente oba okuyimba mulimo in the first place performing art creative art era awo wenja okusabira your opinion on the future of industry no first of all copyright singa tusobola ebintu ebyo bisa tulina abantu mu parliament simanyi lwaki tebatufuddeeko tebafusindika mateeka gafe nina ekintu kyendowooza kituyinza okukola mu Uganda mu Uganda mba ndowooza singa tusobola okuba nga tukipinga 99% our content mu music waffe gwe tukuba ku ma radio abeere Ugandan 99% then the 1% can be singa ogenda Nigeria we bakola abanigeria beewulira beerabawo beefaako beewagira naye wano ogenda okuwulira abano bebakuba mu Nigeria n'olaba nga babuuka mu bbanga oba mu Uganda kyoyo mu Uganda tebagenda mu Nigeria zebamu singa byonna byonna tubiwera abanigeria nabo ne baba ebyabwe naffe ne tuba ebyaffe ne tukulaakulanya ekyaffe ekyo ekintu do you think it is just the low quality of production kubanga omuntu ng'ali mu kisenge kye but the production I think we're doing well I think tulina abayimbi abamala ate tulina production houses ennungi tukola music omulungi just because omu Nigeria tulina bingi ebyokutereeza whereby tulina long way tulina bingi ebyokutereeza abantu bafune mu music obeere nga ovudde mu kuyimba naye ng'okyafunamu ebyo byonna biri mu copyright law ebyo n'abannafe aba HRH we bajja ate bagamba baagala bajjako ssente begamba buli kimu tukirwanyisa buli omu ayagala kujjuza lubuto lwe agende basale musale bamuwe ssente akole ekibiina ekibala bamuwe ssente bintu eyo problem eyo buli omu alowooza era nga bigwera mu ssente. Alright, we are with Omulangira Ndausi omusajja akyasiza eddoboozi era nyuma okuwulira mu matu go oba owuliriza sincerely waliwo olwoteeka headset mu matu n'owuliriza obuloga bono bamuweredde kiba mulimu oba niyamusunsudde naye takyetaaga he needs no mention era ku quality production essuubi lyo nyina ebibuzo byange biri ebisembayo essuubi lyo ku biki bye mwagaliza kwokyebeere kambiwulire kuva mu ggwe abyagala. How do you see it kugamba ogiraba otya mu myaka 10 mu myaka 10 kale kasooke twogere emyaka 10 Kooki eno mugenda gituukamu nga temugitegeera by the way airport nakula luli oyogera about the airport tugenda kuzimba airport Kooki International Airport era abantu bayogera ebirala era beekutudde biki I think it's normal okubeera ne airport kuzimba olubiri lwaffe nalwo lubeere nga luli ku standard abantu bagambe era tukole TV era naye ndowooza omukulembeze waffe the Kamuswaga muntu hasola ate mukozi ate muyiiya ate ayagala ekintu ekigenda mu maaso ye tatuula era bwe tutuula ffe Kampala naye nga tuba tuteesa tugakuva byonna ab'ekyagwe gye bali abasezi bali abantu kati kaffe tukulakulanya abasezi baffe oba tuli abantu n'abo abantu abagamba tuli abantu bennyini batya okubeeyita abakooki naye ate bali eyo bawulira tulina kye tukoze kati bavuddeyo bagamba navudde mukola naye boogera mpola abantu bangi tebanayatula naye jabali speaker olukiiko lwa Buganda taata wange mugumbule mukooki sikyo mukyala Betty Olive Kamanya misango naye mukooki tulina abakoki bangi naye tebava muno gibali naye tebanna bakyalinze tusoke tusitule ekintu munyenye museum wetugenda ogizimba wagiraba nakulaba nawo okikolawo ebyo byonna bitujja bikulaakulanya balyoke bagambe katuzze ekintu nga kintu kirungi so kaffe tusoke tusibe omusingi. I will end with this question with Omulangira Ndausi. Omuntu bw'abatunuulira abeeyagaza
otunulira Royal Guard otunulira Royal Entry gyonna engeri gye mutambulamu the way you guys engeri gye mubeeramu mu Kooki olina akasente Zaffe ate njagala kutereeza ekintu kino abantu balowooza mu sente zino ziva mu gavumenti oba ziva sente zino za Kamuswaga mu pambanyi azeenoonyeza n'ateekamu sente yennyini bw'agenda ebweru n'afuna emikwano ng'abazungu abagenda okujja nawo next week abajja okujanjaba abantu gy'emikwano gy'agenda okufuna ne gijja mu Kooki ne gikola ki ne gijanjaba abantu so tulina emikwano ebweru gye tuleeta wano ne tukulaakulana naye sente Kamuswaga agende ebweru n'afuna emikwano ne givugirira mu sente ne tukola ebintu ebirungi so sente si za muntu yenna abantu balekerawo ogamba kino era Museveni yatuwa sente eraani sente Kamuswaga agenda n'asaka n'ajja n'ateeka mu sente naye tewali n'emmotoka zonna z'olaba zonna tekuli ya gavumenti tekuli n'emu ya gavumenti yonna yonna no but nga ye king alina okuba n'obukuumi okuva mu government because kiri mu constitution naye ate yaba omusanga tayagala nnyo okuba nabo bw'omulaba tayagala nnyo okuba nabo mpozi ku mikolo gino naye oluusi omusanga ngaali mbirala era bw'ajja n'omusanga e Kooki nga alinga weyita oba oyinza n'ogamba yono muntu wa omanyi omukulembeze wannono alina okuba mu bantu be bakulembera kyovulamu is a down to earth si muntu w'amasape tabyagala ebyo nkutegedde bulungi. He's been Omulangira Ndausi. We thank you for following Media Choice Television online. At M.i.S.O we are coming up with Mambya online newspaper. Olupapula okalu ogenda okusoma nga lutranslatinga direct mu Luganda. So oyagala kusoma Luganda nyiga, oyagala kusoma Luzungu, ekyo kyennyini ekibadde mu Luzungu kidda mu lulimi Ssaako ne mu video form ngeva straight on Media Choice. Oyinayo akatalikeka abakooki banne mukomeyo tukulaakulanye Kooki ettaka weeriri buli kimu weekiri mujje ffe olwaba tuva e Kampala ne tujja wiiki namba ndi eno natusobodde okuva ku radio Simba ne ngamba kanzije ntereeza ebintu by'omukulu nammwe mujje gamba weekend ojje tulina omusula okusula walungi amazzi malungi kati byatereera tulina biiki kikyotalaba ebintu birala nnyo kati ebintu byakyuka abasizi bagenda baggwamu bagendera kubanga waliwo amataala tebasira ku ttaala bizibu genda basindikiza wano tugenda kutongoza amataala getuwadde Kasankala saawa emu awo yonna Kasankala eyake mazima tugende wali mu buli mukooki yenna gy'oli tubadde ku tournament wano nga tweteekerateekera entiko enkya omukolo omukulu gujja kubeerawo ndowooza abava e Kampala oba balinnya ennyonyi nga muwatuuse ku kisaawe Entebbe mukijjukira bulungi nti nno wali Katonga yamenyawo kakati olina okukwata eggomba oyita eggomba ogw'essembabule oba ogw'essembabule ogw'eppiira awo ojja kuba ekintu okitereezezza zeyongedde mu kumbi 80 kilometers awo tugenda kuvuga bibiri ayina omulungi ng'alina kyagoba ate kiba kyalumu tekiba kya buli kaseera ajja kusobola okuba nga ajja mu Kooki kati eri wali empaka eri wali emikolo eno wali emmere ate eri tugenda kutongoza amataala kati tubasiibudde tusisinkane enkya ku mukolo omukulu mweraba.